Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako. Now have more for less. GoTV Plus, GoTV Value, and GoTV Lite in 3 options. Now at a reduced price. GoTV. Live it, love it. The City Bridals Kukamukamu Plaza. Naira sirimba lero bino binjogera bya kumoyo toboyo mtima gwange munda tekukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo era omwanso weka molisira langulu molisida waggulu metro ni rumba metro molisida waggulu boli wangeliyo bulamu dunda sembera molis sembera meneka boli wange molis the rest of the honorable seat. Molis, DJ background, omuchala moyo hage yekigabula. Omwene ngizango tuwazibira mama taliba bunalabi. Musane, play wero. Zibira mu. Bana mwese yanze mvugala buwe bamura batimba wangu. Nempendo zote mfanula. Mama yali yankutira siri kubyabasajja. Florence memories. Watu mbagenya baiti abaze mwemwe badino omukyala namba 3 wa Uganda Honorable Rebecca Alitwala Kadaga. Wositulira omukyala oyo oba w'amaanyi Henry ne Florence b'amaanyi. Florence oyo mwebalire yana kyabasinga kwemba kobe nti emyaka gino 5 ya value addition. N'olwekyo oyo mwana mulungi ino ayindi basubiza tu myaka mitono ino mujako na value addition eri ku mwana oyo. Tuida kumwenda ife kitukuba nga bwe tuli abeevu twogera bwogere kati tumweralikira nti ajja kwida n'olubale ekyo be kikidda kubaawo. So tuida mukoma tuida kumwenda bwe balina okumutiisa kwida mugabula kalwe bwe balina Mwina n'emisango ewange bamama basenga bakojja abooluganda mwenna n'abataka b'okukyalo nsiima nnyo okukkiriza omwami wange era n'okukkiriza okumuzaala n'afuuka omwana omaka gange. Wano lelo nkwatulidde munange ngonze ebikono gyange nkuwanikidde baby ntwala ze nalina bivaako ebyokuganza ng'oli yannumya ng'era ebyomukwano Nabaleeta ebirabo Florence oba Lady One ng'omwami bw'amuyita eyambadde abakakala kikano nenga yakatereddeko ekitambala kya papo engeri gye yatuddemu nga mbutuufu asaana ebirabo ebingi omwami bye yaleese yabawadde etanka badde obusawo bwa sukaali yabawadde ebibbo yabawadde ebintu bingi
omukyala we ngalaga vali gyalina. Webalupera mukwano gw'okyala badde Olta TV tukole era nga nkwagala nnyo nze Sharita Mazima Wambu. Katuseeko omugole omwami omubedde Madi Maleeyi. Madi Mawamvu. Madi Mawamvu. Nkikoba bubi Nanti birebe. Obuleeyi kintu ki? Sibyetya nno ssebo. Bulungi Sharita. Gyebaleko ssebo. Kale mukwano. Webale kugira mu maanyi. Wekyetaagisa. Okikoze. Wekyetaagisa omukwano nagumusuubiza so. Tetwagala kugulaga bwa mu kifo kimu tugulaga buli mu style. Omukolo ng'ogutegekera weeks 3 zokka. Mukolo ne gubeera munene bwe gutyo okikoze otya? Ne weeks 3 ziweze kweri? Ndoza teziweze. Naye wakozeyo ka meeting konna? Batugamba mbu ku Kwanjula tokola meeting. Meeting ogikola ku mbaga era ko kasitokola meeting ku Kwanjula. Buli omu ng'agamba ebigambo bingi so meeting tugikola ku mbaga. So ku mbaga awo ne meeting nja kwita. Omukyala ng'omusinkana kampasi? Omukyala twasisinkana kampasi. Wali otambula? Nali ntambula awo nga bw'omanyi nali guild president e Makerere. So once in a while nali nvuddeyo naye nga oyitayoko nga bw'omanyi convocation. So lumu nali ntudde ku guild office awo nga bannanga benalekera entebe bakyebuuza ebintu bitambula bitya bakonsultinga naayita ngamba yali akozesa ekkuba eryo okudda mu hostel gy'asula nemulaba neŋŋamba ono naye ku nsi kuno kwali nkubuuza ebintu bino byonna nga bwe babimpadde ne bye bampadde dda mbirye tewaabe muswiba gwonna tata wangi ebintu temubyebisaliisa naye mubiriire ddala. Tereza mu Luganda bali tebatuwulira bayinza okuluwulira ennyo gamba nti mubikavulire ddala. Enkeera nali nkomyewo ng'eriyo bye tumaliriza ate naddamu n'ayita era n'ogamba yoneera nenzikiriza awo n'endowooza neŋŋamba ono kati Mukama Katonda yali amuwumba formula n'emubulako yoyo yokka gye era tasobola kuddamu kuwumba mulala. Namusanga n'emubuuzaako n'emugamba nze nsaba busabi kubeera mukwano gwo friend wo. Akaswaki kaka akasekerano ni kate muno ne ka smile kosoko okupakinga muno gy'ofumba ebusoga. Nenkuba essimu the other one of the last time. Nemugamba the other one, the one who looks like this, who was talking to you, the Musoga man. Nangamba nja kubeera campus, we can share a bit. No launching a manifesto. Nemusanga campus nga ngenze n'empapula zange zonna teri lwe nalekayo. Dissertation. Saagala byagamba mbu ate nzizeeyo ku kyema luno terwatuuse. Nendeeta empapula nenzituusa muwalu mukulumu nasale nasoma bwe nti nagenda mu primary nentambula bwe nti epepa gye nasinga okuyita yeeno P7 nafuna buna secondary neŋŋenda bwe nti okugemesa enkoko eno nga nsubira nti ezira saawa era nabwire buli lyankoko yindi era nkwebaza olw'okukuuma n'okuyikiriza mugemye enkoko memale natumaliza sebo muwane physical appearance kyosoko laba walaba Sharita naye omulabangako wamulabye eriyo Mukama we yakola ensobi kama teyakola nsobi yonna eriiso omwana ye Mukama yamuweesa omutima ogwo yamuweesa ebiri ye n'atoolesa gumu. Mugambe Florence okuba tulula ali mu camera. Florence Mukama yakunkolera Mukama yakundeetera wampitirirako onkuba nze wuwo gwe wange paka kufa. Wereza akayimba tukulekesebo. Akayimba ka Geoffrey Rutaya nalonda. Nakugemye baase eno obubaka obulimu wewabaawo ensonga wano ne wale eyamba bwakutambula atuuka kugondoola nsonga zisaana abaawo. Kamulundi gwe ogwokusatu yayambadde ekiteeteeyi kya gold.
Gold etegeeza sente mwami honorable casually. Tuhadde twabadde tumanyi nti alina feesi yokka wabula nga ne figa agirina figa byonna birina. Honorable Henry Morris oliko Satu Biri Emu Zero. Akati njagala umukoleko emikolo gyonna egy'ekito n'egy'ekikulu. Nenda kugemya ensawo eno era okusiima kwange n'ebyama byonna ebya famire yaife n'ogayita okutandika okunzaala byonna byonna bitambulira muno ibwe n'abanga y'ensonga byonna ng'abazaire ndasooka mulitenga mukeesi nemale mugatulengoleza ife nenda kusiima webali kwekiriza kunzaala. ku mulundi ogwokusatu we yalijjidde ne Kabo Kamwala era yabadde ayokya gold ne red bye yayambadde. Yalese Kabo Kamwala nga n'enteekateeka yabwe yabadde nti baleeta Kabo Kamwala olwo nga bamuteekako empita yamukusibidde awo. Henry tayagala muntu alumba mukyala we wato yamutaddeko empeta tewaba waasalimbira mu matwalo ge. Florence nkutaireko empeta eno nga nenda kukakasa nti ndidye nga ndi mumalirivu era empeta eno eriraga nti nkusibiire wano ezira muntu yena yena akakuba nikyabuuza nikyakwogerako paka netunaja kanisa entukuvu okutukuza obufumbo bwaife. Kati okusookera ddala nkwebaza nnyo 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 okujja okumpeesa ekitiibwa mu bakadde bange. Webale nnyo webalire ddala omutabani onalebo kibaale okwasa ekiwandiiko kino kikakasa nti nkuwadde omwana wange omukuume obulamu bwe bwonna. Abandi bakuwaddeyo nalo. Wow, mukalikeyo ewa Henry ne Florence mbagalanyo era nsaba mukama abakuumi mumaka mwe kati kene mukyasinze tusanyusa mu programu yaffe y'okwanjula n'embaga wane ku Delta TV tukole. Wow, kale nekulikayo aleeta emikolo ku Delta TV okimanyi eyo dikodo ogenda kubeera ng'ogifunye ate n'engano ya Blue Ribbon nayo tunatera ogigaba dikodo ofuna ya GoTV channel zayo tezivaavaako GoTV eri clear GoTV erina ekifaananyi ekirungi GoTV esasula ssente tono GoTV ekubeeze waka abaana bo ne babeera nga tibatayaya mu maka g'abaneiba kutandika kuboogerako nti abaana abo bajja tusabiriza mmere kumbe babeera bagenze kulaba TV bw'oteekawo GoTV ewaka abaana bo tebajja kutayaya. Funa dikoda ya GoTV, funa engano ya Blue Ribbon gwakola cakes ku mikolo ayagala kithupu ekiri thick anti bw'obeera ofumba kiba kirungi n'okikamuko ku ngano naye ng'otaddemu ngano ki ya Blue Ribbon. Blue Ribbon ekolera bannaffe aba Master Grain Millers abali enjeru ku Rejinja negamba nti City Bridals alina
discounts alina change dresses ne mid dresses ne motoka z'abagole ezipangisibwa nga Christmas offer yabawadde buwi bw'opangisayo gown engoye z'emperekeze akuwaza bwerere kazibeere emperekeze 12 city bridals abantu babawadde buwi kale naffe aba Charitas Hair Clinic tugamba nti Christmas beebeera yakuteesa jangu ku Charitas Hair Clinic tukoleko enviiri ne makeup n'enjala gw'omugole totya jangu tebakutiisa kukolebwako saluni ya kirooto kye ya Charitas jangu twogere tujja kukolako ate nga nawe ayagala okuyiga okusoma mukwano totya jangu oyiga osome wotandikirawo bizinesi omukyala osaana okubeera nga munnange olina kyommanyi mu mutwe abasajja balina kusina tebakyasaaga olina okubeera nga naye weekolerera jangu oyiga enviiri ku Charitas bw'omala ofuna omulimu bw'omala otandikewo ka bizinesi abateera okumbuuza nti programu eno eddibwamu buli lwa Monday ku ssaawa 3 paka ssaawa 5 ye programu yokka erina repeat ku TV zonna tubakitegeeza omukolo gwo tugulaga emirundi egyo lwaki tokuleeta ku Delta kuba naye yonna gy'obeera ogamba oteeka naye baba tebalabayo babeera ku Delta TV nga balaba emikolo egikyasinze okunyuma nimbye nze Sharita nkwagala nnyo nkoze ne Shafik Nakibinge wamu n'omwami Simon Peter Male nkwagala nnyo baba omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka yabo